Yes, Bana Uganda. I greet you all in mighty name of Jesus Christ. Praise the living God. Praise God so much. Assalamu alaikum. Mara watulai wa barakatuh. Manange, Bana Uganda, I love you all. Thank you. God bless everyone. Ate Bana Uganda. Uganda. Baganda. See Uganda Bona. Baganda. I just beg you today, people in internet, those one who speak Luganda language, Banang, why we de Yakusawa Wangelero Yeka? Internet, you're not they call just a two people named Banang. Chichi. All I go one, Bobby Wayne, Mama Wacheglinya, Punga, Bobby Wayne, Mama Wacheglinya, Punga, Banang. Lwachi ulekako? Lwachi tukoleko chitu mulala Bana Uganda? Lwachi ulekako mama Wacheglinya? Lwachi ulekako mukazi ono? Why you leave that woman Bana Uganda? Baganda. Why don't you leave that woman? Lava kuna kuya mama ono mukazi mukulu mama Wacheglinya mukulu tofu manyoto don't abuse her too much mupuma ko mukazi ono nyonyo yogera kubulu chintu yona ono mukazi ono sikatunda. If she did not even appreciate Bobby when you leave, that is not a God, Manange, Bana Uganda, Baganda, Mwana Naku Kumutima, Omoto, the person who gives Chigrinya, Lutwa, the person who takes Chigrinya to the prison, Mukama Katuna, Tata, Lavako, Babola, Mama Wacheglinya. Sabajira mukazi ono babalako bulumuto mulane biche yona babu mako mukazi ono mukama katunda lawako nakuya Uganda. Isakaba kukumutima wange kumukazi ono ovuala ko mama no nyonyo mama linanako mama. The time the Wacheglinya is still alive, the mother could not even come and beg anyone. Right now the woman is begging parliament, is not begging you Bana Uganda. You see the way you killed that man. You killed Wacheglinya for nothing. You killed Wacheglinya. You see the way the mother of Wacheglinya is suffering. You see the woman is suffering. Mukama Katuna, God who created heaven and earth, a person who gives Wacheglinya a poison or any kind of a sickness. Tata, Mweko. Give that man or by a woman or by a man the punishment. Mweko mulwade ya cancer, mweko mulwade ya skari, mweko hand accident, destroying their children, my father, mweko mubonye mu family ye, mweko afeko mu accident, mwaka on afeko mu accident tata, mweko mutoro the person who killed Wacheglinya, afe mwaka ono tata, afeko, lawa ko lulume mukazi mama ina sabazino, lawa ko mama Wacheglinya bando babu masabazino, lawa ko mama Wacheglinya sabazino, lawa ko mama Wacheglinya sabazino tata, Mukama Katuna who created heaven and earth, my father, may you bring your power down, my Lord. May you protect that woman, my father. Look at the whole woman, my Lord. Look at the whole woman, my father. I have nothing. I could help that woman. I have nothing, Mananga. No one is perfect in this world. Nobody is perfect in this world. This world we don't judge. Why are you judging a woman like that? Wacheglinya bonya banyiga manega ya Wacheglinya nyona omwana bonya ya mulwade. A person who killed Wacheglinya
Right now, there's no any happiness in your family. You will not get any happiness in your life. You will not get any happiness. Geno fe kone ngone kisirani na tuke kuku family ye. Afe kone accident oba cancer oba hepatitis. Mukama katuna lava ko lava. They give you money to kill your brother. They give you money to kill your own people. Money is money. You get money in the world. You see the way. You see the way. Sickness, I got that sickness from where? Let the truth come out, my Lord. Where the sickness come from? If it is a sickness, my Father, the sickness will come from your hand. You are the one who knows everything. You know Siglinya more than anyone. You know him, my Father. You are the one who created him. Then you take him back to you. Allah Wakuba. Allah Wakuba. Jana for Siglinya. Jana for Siglinya. Sabajina Siglinya Taina Amani. Siglinya against it. Ogena Kulaba Amani. Yakatunda agenda kukuola kuchama gero yeko mutu. You kill somebody in a bad way. But so media. Luachi uleka ko mama wa Siglinya. Luachi uleka ko. Leave the woman. Leave the woman. Leave mama. Leave mama. Is a limucholi. I tell leave the mother. Leave mama wa Siglinya. Leave Bobby Wine. Leave Punga. Bobby Wine akoje chi. Bobby Wine ayamba ko Siglinya. The person who killed Siglinya, not Bobby Wine. Si Bobby Wine atwala ko Siglinya mukomera. Si Bobby Wine bakwate ko Siglinya mulwade. Jere Wine yo, Bobby Wine innocent. Innocent Katrini amaze kuyamba ko manange banayuga. Oyagala koletia. Oyagala koletia. Yagala mwana onakoletia. Lwachi oleka ko Bobby Wine ne mama wa Siglinya. Ale punga. Tovuma punga nyo, mleke punga banange. Omanye punga mubi. Adeleka. You cannot burn fire by fire. Banange baganda. Mleke punga. Ne mama ne ono muchala ya punga. Mungu muchala ya Siglinya. Wacha oleka ko mleke. Why don't you forgive someone, man? You forgive those people. You are not God. Why are you judging people like this? I beg you, Bana Uganda, Baganda, Muchoso Media. If the woman come out and said she needs help, it's not even calling your name. The woman is begging the parliament of Uganda. Why don't you leave her to beg? I never see any person, they bar for the person like for Siglinya. To some media, you they come Musiru, you're not by your Gerago. I tell who are you? How there are you? How there are you? What's your lego? What's your lego, Mama Siglinya? Mukase mukulu, to bumanyo, to yogera, muleke. Bana Uganda. Bagana Yolin. Leave. If you see the pain, you people, you will finishing your brother, all and sister. The bad people, they will remain. Don't say you are remain, you are not going to die, even if you are bad. You are going to die. You will get those one there. You are going to meet those people there. They are the first people to go. You will get them. The second death is there in heaven, or by in heaven, by in hell. You will find them there. You will find the second death and the judgment day. The heaven is going to judge you. Do everything you are doing. Continue to get money to kill people. I could not judge anyone over this one is the one who killed this one is the one who killed this. You don't have any evidence. Let the evidence come from God, Bana Uganda. Give the woman time. Look at the haze for that woman, Banang. Oh, you gotta achieve. About social media.
abakwano bwange yakusaba wange ono yakuvuma mama Kyegine yatalina makulu inza amali kufa mulyoke mukwata omudidi gw'ensimbi mbumuvuga mulambo okugu ngezezaako giduwetinga eganye ojja gitapinga mwogero ogirabe obuuza abo abatwasamira olwaleero Segirinya we yeetagidde eddoboozi lya buli muntu yenna obabuuze nti mwali luddawa 2023 olwaleero abeefula mbu bamufaako baali luddawa by then golabagana amaloboozi agasitusa amangi abalaga nti bafaayo nnyo bannange balumiddwa nnyo bali mu kunyolwa mu kaseera ng'akyali mulamu yeetaaga abantu basitula amaloboozi nga tewali n'omu alina kyayogera saawa eno beefula mbu bamwagala nnyo bamufaako akasente baleese kumufu kati oluvannyuma lwa lipooti eyo okufuluma eya UN yatuweereddwa n'ekutwalibwa obulamu bwa komuledi munnaffe munnayuganda weebuuza kaakati ki ekiddako era ffe tufuniramu wa okay UN ripooti eyo we yamaze okufulumizibwa twalabye nga paalamenti ya Congo ezzeemu okusaba kwa pulezidenti wa Congo His Excellency Tshisekedi nemuwa go ahead okulumba eggwanga lya Rwanda okitegeera according ku report ya UN yakoze eki yaweereddwa kitegeeza nti ebigambo bya Tshisekedi byonna bulijjo byayogera bibadde biki bituufu what next tuddayo reference to Nairobi process tuddayo kubanga njagala mujjukire bino byonna bikolebwa in accordance or in line with Nairobi process kati okiba nti kyamaze okukakasibwa nti Rwanda yeri emabega ga Rwanda M23 entuufu wabula teriyo kigambo M23 Museveni yaleta ADF ye ne Kagame naye naleta RDF ye then ne batandika ekintu kye bayita M23 bo webabuzaabuza ensi mukitegeera then Museveni wajja n'asirwaza bannayuganda nti ADF natta abantu baffe n'akwata abaana baffe n'abajja ku street n'abalala ne yeefula nti abawandiika mu magye nga batwala mu buyeekere Congo era nga diiru zikutulirwa Rwanda according to Nairobi process bayina okulumba Rwanda nkiddemu bayina okulumba Rwanda wabula ekyaletedde paalamenti ya Congo okukkiriza Tshisekedi ono oba Congo erumbe eggwanga lya Rwanda direct wetuddako mu Nairobi process ekugamba nti operation eno eyina okulemberwa ejje lya Congo nkiddemu bakugamba nti operation eno eyina kukulibwa ejje lya Congo kati yensonga lwaki paalamenti ya Congo yawadde go ahead ejje lya Congo okulumba Rwanda yefia Rwanda Kagame gyalimu okitegeera kubanga yabisayiningako naye ebintu bino era bagenda mukubira mu mateeka kakati wetuba nti ejje lino lye ligenda okukulembera tiddirako ki ligenda kuyambibwako international assistance ke kabinja kali kekugambya akavudde mu Romania ne wagina ku luno ndowooza mula foreign policy weekola okitegeera mula foreign policy weekola wagina akakabinjako ka Russia naye kakati lero tukalaba kagenda kulwanira wansi wa America ne Bungereza okitegeera nga kafrontingibwa nga kakulembeddwa ejje lya Congo then East African Regional Forces ezaformingibwa ejje eryaformingibwa nayo liyina okulumba nga ligenda mu direction yaki ya Congo gyerumba bannange Kagame kuno okutya kwaliko si kwa bulijjo ne wobeera gwe ensi zonna ezandibadde zikuwa support 5 zonna zigenda kukuba ezikwetoolodde okitegeera ensi zonna zigenda kukuba tezikomye okwo bayina foreign forces ezo muhozi bulijjo zamanyiira bayita ba machineries okitegeera naye nakugambye ekintu kino kyonna kiggwera Uganda either economically or physically kubanga jjukira Museveni ono bakyamutunuulidde lwaki tannamenya gundi ye bakyambamanyi nti basobola omukwatira mu kalulu kano basobola okitegeera nabagambye maaso gye tugenda okubalaga nje ngenda okukola summaries ngenda kukolaga Bungereza eno eyingira otya mu kalulu era mu 2018 Bungereza eno yakikola etya okwetegekera kalulu ka 2021 ngenda baleetera documents ngenda zibawa yo mugenda bitegeera kati ono Museveni ye bakyamukwatidde mu human rights ne democracy yensonga lwaki kati essaawa eno eri gye yandibadde asuubira obuyambi oba okuddukira batinkuddeyo embeera okitegeera Kagame bamutinkuulidde embeera kati kwe kutya kwa Kagame kwakola kikwaliko kati essaawa eno kyova olaba Kagame ng'ali mu kulaajana akugamba nti bannange sinze M23 evaawa Uganda bano bannayuganda kati n'ekirala Kagame kino ekintu kyali mu kubala okukola statement ezo 1 Kagame ayagala kwajjukira eno Nairobi process ekugamba nti wetumala okukuba akabinda abayekera bano n'okuba disarminga tubazayo gye baava nakugamba Kagame kyatayagala be bahutu okudda ewaabwe abahutu bano mujjukire mabega Kagame ono the same person yali abayita ba genociders abaava e Rwanda
kakati bwe banga ba genociders nga tumanyi nti ekita abantu kyali wakati wa mawanga mu Rwanda kati wacho tugamba nti ate banna Uganda twati akasajja kano kasiru kagana tumanyira bumanyizi Uganda bagifule dumping site oshegera mujukira statement ya Frank Gashuma nga bagamba nti M23 ejja mujijukira Uganda bagajifula dumping site bana abantu bamanyi nti bahutu katika Kagame kano kakola statement zino ekyo okwachivinga ekyo nti bano baba nga bakuddayo baina baleta mu Uganda si Rwanda nenga tumanyi nti abahutu be bananyini bensi je bayita Rwanda ya the indigenous Rwandese kati ze statement zekakozezo okusiriwaza tu we kuba kulumba kubanga mujukire emundu wetokose mukasera ake mabegamba demba gamba nyo nti M23 eyingira Uganda ne statement zineza akoledwa bana abana kati Kagame agezaako kugamba mfocho kulumba Rwanda bakoleki balumbe mu Uganda ekyamukozeza statement yezo nebo nabagamba nga bana akulumba okukuba bakwat gundi B lero sija kutesa kubanga bagambe Kagame jaya majego atuli ku countdown nabagamba ebintu by'amaje byo bikola bulala mujja kumbuza kati chama bagenda kulumba D countdown lunaku ki amaje bakugamba tugenda kulumba boye bagamba atenga nawo kimanyi nti bagenda kulumba yensonga lwaki Israeli wegera ne kuba Iran yamugamba tugenda kulumba ale tugenda kukuba okitegera kati Israeli buli kimune kyesibanga tebakyakola buli kasera babeera bekwese mu bankers nga bakimanyi nti Iran esawa yonayo nekola ki erumba paka Iran we yabakuba kati ne Israeli nayo negamba Iran nafe tugenda kuddiza era nayo nemugamba togeza okitegera kati ebintu by'amaji webyo bibiri fe tuli mu countdown kubanga gundi already yayisedda kicha tulina okuddako kola ku activating Nairobi process East African Regional Forces nazo zijje mu gwanga lya Congo bano already batusedda buno bubinja bwatusedda kubanga nabagambe je lya Bungereza lyasookayo Abamerika bo already webali kati balese ne buno bubinja okuva mu Romania ne wagino okuva Russia okitegera naye mujjukira omunyalwanda ono asubira support okuva wa Traore agisubira ne gagenda kuyitawa tetumanyi okitegera ekintu ekyo kikyalina okukola kujjayo majegeze ndaba better option ajja amajega Rwanda RDF edeye waabwe then wamala bakwata abahutu babazze Rwanda ate nakyo ogona guba muliro mulala Kagame ati abahutu kwajukira bana abatusi bano kumanyira abantu naye batono nnyo batono Jessica group kabera katono be kati ne kajjao ne kefuga ne kafuna bana ab'emululu ne bakozesa ne batandika okumanyira abantu babwe nenga ka group kabatusi kano katono nnyo mulinde mugenda kwache tugenda okukola mu 7 obachali batono ne mu Rwanda batono abahutu bano senga baddayi wawe mujukira abahutu bano bamaze emyaka 3 mu bira bye Kongo eyo bazadde bafunye training z'ekinamaje basavinze maje ga Kongo bafunyemu ne kasente kwane mu gold nabo badde badiringirangamu okitegera kati baddayo kwabikana Kagame okitegera ekintu ekyo naye senga tagajjayo bagenda kumulumba bamukube kwa parliament ya Kongo already yakirizadda kibinja cha international assistance kyatusedda wekiri mu gwanga lya Kongo okitegera East African Regional Forces bazi forming adda kakati tulinda battle then waliwo gwegabugumwa we Uganda waliwo we Uganda nabagamba bino byonna bisibira Uganda yensonga wachi mu statement za Kagame yakugambye no siyenze mu 7 okitegera so ekyo muna Uganda kyo bolindirira essaawa yonna ebakugamba nti lubaluseewo Nairobi process omanye etandise igenda kutokota obase chai no bajjayo bakwata abahutu babazze Rwanda mirembe wabula ko Kagamba mu bano bava Uganda kati baba ina bazza Uganda fetugamba Uganda si dumping site the Hutus belong to Rwanda original indigenous Rwandese baina kudda wabo okitegera kati yefi erimu etuse mu region muna Uganda nakugamba revolution egenda kugula stage 2 tusisinkane encha nga tukola summaries otegere stage zino stage je tubaddeke ekole etya era tufunyeyo biki lwaki mu 7 mbagama tumukubye mu stage 1 mugenda byona bitegera musamaleze tugenda okukola paka ngenda kuzomwezi 2 tusumulule stage 2 bagita protestive vote 2025-2026 tugenda kuba mu 7 ngaye tumukubye mu stage 1 ne tumuleka mu kubiro tugenda kumukuba mu stage 2 tufune ensi yafe enkidamu senga tulumba stage 2 no turning back paka nga mu 7 tumujje ku ntebe n'abarasha be n'abachina ne bafuluma ne bagenda presidency yafe and we can do this mu 7 kati ayine kyo wati lecha kimu tusisinkane encha nga tukola summariza video za fezo nazo zetubaddemu then nga 20th tusumulwe stage 2 nkugambye gamba muganda we agambe muganda we bafune endaga muntu